Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye president gwe nalonda nawe gwe walonda amaze ebbanga ddene ng'ategeeza General Kaguta Museveni nti gavumenti kye kigenda ggwa nga General Museveni awakana ng'agamba tekisobola kugwa. Bintu bingi byazamugamba nga bituukirira n'amugamba kino kigenda kutuuka ku gavumenti yo nga Museveni agaana nga bituukawo. Yamugamba agenda kutwala mu kkooti y'ensi yonna bajja kukwata JK Museveni n'awakana kati omusango guli mu kkooti y'ensi yonna era tulindirira Museveni kwatibwa JK. N'amugamba nti ngenda kusala obuswa bwonna obadde okuwa ensimbi gavumenti yeegwe Museveni n'awakana. World Bank yasalamu Museveni ensimbi tekyamuwola nsimbi kati olwaleero ate Amerika erina ekiwandiiko kyefulumizizza nga ewera okuddamu okulagana ne Uganda mu bya bizinensi n'amakampuni ag'Amerika tegaddamu n'abasuubuzi b'Amerika tebaddamu n'ebyobugagga bya Uganda ebadde bitwalibwa mu Amerika tebiddamu okutwalibwayo n'amawanga gonna agali gasulagana ne Uganda gasazeemu enkolagana mu by'obusuubuzi n'eggwanga Uganda. Kyagulanyi azze abyogera nga Museveni awakana kati bigenda bituukawo agenda biraba practically physically. Njasoberwa akatambi kano ogenda kumanya nti no Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omusajja oyo mitembo w'amaanyi wa njawulo kati atembye bulijjo bali abazungu ate Abamerika yabatembye kuno. Kale kakesaawo yonna abantu bekatabwirayo okuŋŋaana namwe mwetereke abesawuddamu etukoze KDF teyogera kotogiramu okuŋŋaana namwe mwetereke abesawuddamu tuliddeko nti namwe muteekateeka ate essaawa yonna feezi twekomawo banaye mugiyingirire kubanga ate yo egenda kuba erimu ebinonoggo ate we tutandikira tetuzikiza. Ati otumanyi ffe tuleeta covid mu Uganda, ffe tuleeta abatujju mu ggwanga, ffe tuleeta ADF bwe tuba tetulina kye tukoze ADF teyogera kotogiramu. ADF ye Uganda ekolera ku timetable yaffe ng'ogamba temuli bamaanyi. President bw'aba tanalangira ADF tekola ebeera ku holiday. President bw'alangira nti tulina gye tulaga nga ADF etandika ng'esulayo obubongo bubiri ng'ekolayo obugundi katemba ne banne muli bamaanyi. Era nze kyova olaba ennaku zino nina ensonga lwaki neekwata ku president oyo omusajja maanyi. Ye muntu gw'oyogerako n'ofuuka famous, ye muntu gw'oyogerako n'ofuna ekyapa ky'ennyumba, ye muntu gw'oyogerako n'ofuna emmotoka, ye muntu gw'oyogerako n'olinya ennyonyi, ye muntu gw'oyogerako obulamu ne bukyuka, ye bannange gwe mpulirayo omuntu omulala mu Uganda alinga oyo ng'omwogerako embeera n'ekyuka. Golooza lwaki bamulumba? Bamulumba kubanga bamanyi wewajaka omusajja kakubuuzi bukya ennaku z'omwezi nga His Excellency akomawo mu ggwanga takolangayo yadde tayogerangako naye okimanyi nti amawulire gatambulira ku ye. Otyanga omuntu atayogera naye nga bamwogerako muntu bwatyo taba mwangu. Okuva ku Mmande paka ku Mmande erinnya lya Kyagulanyi Ssentamu livuga. Oyo nno omuntu bwatyo obuuzangako Museveni yamutegeera obuzito bwe. Omusajja akola kozi posti nti nkomawo ennaku z'omwezi nga 5 ne bayiwa buli kika kya musirikale ky'omanyi, tanka, fupa, sipa, buli kitongole ky'omanyi, anti-terrorism, anti-crime, anti-intelligence, anti-biki. Oyo omusajja naye gwe Bobi Wine omumanyi omubuuzangako ne mu music bamutenda bamukaaba. You can imagine amaze ebbanga takola music naye buli discussion alina okubeeramu. Buli discussion bw'otamwogerako tofuna attention, ate ani anaguwa attention? Bw'otayogera ku linnya Bobi Wine tewali ayinza kuwa attention. Tewali bakulabanga mistikolo. Wano abantu abali bamwesimbye mbadde njogerako ne mukwano gwange ti naye munna gwali babadde agamba waliwo yandeetedde emboozi n'agamba naye tunambalako ne mugamba laba nno otumanyi omanyi entalo zetuwanyi ffe tetulemwangako ate bwolaba tukugjeeko engalo kitegeeza nti tetumaze fe omulimu gwaffe twagumala ne tulaga bannayuganda nti olwo mulaba bano balaba balina gye balaga ne tubajjako engalo. Kati ennaku zino ogenda ku TikTok abaana bali ku nsonga za gold bali mu kusomesa abantu gold ali mu Uganda abibwa gavumenti ya Museveni. Abaana bali okubanja bantu baabwe abawambibwa. Njagala okubasaba olumukutte weewo
awo we mukutte awo olaba mwatuse n'okuleeta abeyitaba intellectual kati nabo bakola tiktok kitegeeza muli b'amaanyi ate kati ennaku zino mubalizo linga omanyi muli bagamba ate bagamba nopo evuma bwe kibanga okuvuma kwe kwatiisa ndeni abo bavuma mbawagira bw'olabanga omuntu nga kyakulemesa agamba kibi ndeni kitegeeza ekyo kinyini kyowookola ffe ate ovanga ku muntu atasasulwa ovanga ku muntu akola ekintu ng'akyagala era njagala okusaba ababaka ba paalamenti bwe mubanga gyemuli tugenda kutandika eno wiiki nayo tulina okutandika nga tubanja abantu baffe balina okutuwa jonki balina okutuwa kibalama batuwulire gye yalaga kubanga ebitongole bya gavumenti byennyini bye byamukwata NRM gavumenti yakwata jo kibalama NRM yakwata Olivia Lutaya NRM yeyina Machete osegeera so tulina okuteeka puresha awo ewali ekinyusi njagala okwebaza abaana b'London mwebale kwekalakasa nawulidde nti n'ab'e South Africa muteekateeka n'abo Canada nabo muteekateeka n'ab'e US muteekateeka bannange mwebale amaanyi g'okugawulira kati ate fezi tuwe n'ayingira andage National Unity Platform olyokaagala lujja nga twali twebaka nga Museveni yali atwebasizza omusajja nganze yasoma alina ebitabo netandika okudisikasinga abantu abatalina makulu tekisoboka era nekuba mutima gunsingidde ddala omusajja nganze omuntu ajja natematema ensonga nese mukwogera ku bantu kati waba omwana yazze nangamba munange waliwo abantu botalina kuwa makulu naye ati nze nina abantu abangoberera nina okusooka nembaako beendabula kubanga bambi ebiseera ebisinga balimbalimba abantu baffe abatali informed nga bwe navaayo nga bwe twavaayo tulyoka tubba omulambo ogwali gutwekweseemu tubba tuwambula ntugufuula kati guli eyo guunya naye California olina kutubamu California temugwagudde gujja kala time is the best teacher ffe tulina advantage eki ffe entale ezaffe Katonda yaziwaana entale ezaffe Katonda yaziwaana ffe tetuwaana ntalo munnange entale ezaffe newankubadde naffe tuwaana naye ffe ekyaffe kirimu Katonda bwe kamuweesa okulabirako mu Uganda wano nga Museveni ayavuwazza abantu nga tebalina kyakulya olaba omuntu alekawo ka bizinesi ke n'atambula mayiro n'amayiro ogenda okuwuliriza ebigambo by'essuubi byetumuleetedde tetuli ba bulijjo eyo mu byalo eyo mulabayo kizibu nnyo okujja omuntu ku nkumbi ye kizibu nnyo okujja omuntu ku mulimu gwe n'ajja akuwuliriza naye olaba tusobola okusimbula ne tugenda Fort gye tutalinayo tuba tulina abakulembeze ku ddaala lya MP oba meeya abantu ne batambula almost kilometers tutamanyi ne batusindika ebweru w'ekibuga naye abantu ne bajja bawulirize message y'enkyukakyuka nze era neewunya nnyo bannayuganda abadda wano mu social media bannange tuyina abantu nkiddamu tuyina abantu tewali kintu kikyasinze kuba kyakabi kubera tewali kintu kiwasanyi omuntu nga ku Facebook olinako ate nga ground yakakasa tuyina ground eyaffe teyeetaaga nakubira ndumu gwomanyi kyekitegeeza okugenda eyo mulogani Uganda abantu bakuwuliriza omanyi kyekitegeeza okuyingira ewaffe mu bagisu ne bakuwuliriza era nze neewuunya abantu abaluma omutwe bino byempulira bwe ovuukavuuka obutalina byakola bwagala okuredusinga entegeera yange nzire mu kudibeetinga nabo omuntu gwempagira mumanyi omuntu gwempagira mutegeera amaanyi ge omuntu gwenjogera kuba mu disikasinga mu European Parliament omuntu gwenjogera kuba mu disikasinga mu European Union
omuntu gwenjogerako bamudisikasinga mu UK Parliament, omuntu gwenjogerako bamudisikasinga mu Africa yonna, omuntu gwenjogerako bamwogerako ku siye bw'akola posti emu ensi yonna emanyi. Kati sisobola kwereduusinga, nzite mu kulwana nteekera effeeyo yonna n'ekitiibwa, nkwate obudde bwange okuggyako nga kyemwagira temukimanyi. Omusajja gwe muwagira gwe bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuggyako bw'onaamutegeera n'akutuula mu mutima n'akutuula mu bwongo, ojja kumanya nti n'ebimu byoyonerako obudde tolina nakuyiwa budde. Omuntu gwenjogerako yagenda e Jamaica n'asisinkana Prime Minister waayo ne batuula ne banywamu kacaayi. Prime Minister yabanga President mu nsinga eyo. Kati onreducinga otya ku muntu anoonya mmere ya leero? Mutandika okumanya omuntu gwe muwagira y'ani. Ekyo kikuwe confidence olwane. Ffe tulina omupiira, ffe tuvuga. Oyagala kuŋŋamba nti Uganda opposition ya Nuupu yokka. Ffe tuvuga, ffe tuleetedde bano abantu abaali babuuza nti politics w'abantu kutuula mu ofiisi. Ffe tubaleetedde nabo okutandika okujja okukola Facebook live. Ffe tubalaze nti n'omuntu atalina kyali Kadaama, Ssekadaama oba bodaboda omulimi asobola okutuula n'annyonnyola ensonga ate abantu ne bamuwuliriza. Ffe tuggyeewo eri mentality egamba abakungu baayogedde, ba elite baayogedde, bannasoma baayogedde. Kati leero twogera ate tetwetaaga TV. Ffe bukya tubeerawo bukya Kyagulanyi ayingira mu byabufuzi, teri TV yali etukubidde kalangu, teri radio yali etukubidde kalangu. Ebyaffe byonna ffe tubyekolera. Pulezidenti ng'anaagenda e London oba ng'anaagenda e US, olwera byakalanga ne bwe kaba kayiseemu tekabeera nnyo k'amaanyi, ebisigadde tubyekolera. Tukuba obulago bwaffe ate bye tugenza okukola abantu ne bajumbira. Kati omuntu bw'atyo aba muzibu nnyo. Ffe twetundira, ffe tutunda, ffe tuliko masannyalaze, ffe tuwa abantu emirimu. National Unity Platform ewadde abantu emirimu. Bw'okimanyi nti wano ekyambogo waliwo ttiimu za NRM nga zisasulwa buli lunaku nga balina ne laputopu okujja okunafuya gye tukola. Okimanyi nti waliwo ne ssente ezatambudde nga zigenda mu bivuukavuuka bino ebimu bino ebiryamira. Nalabye ekivubuka nga kigamba muffe tuli b'amaanyi, muli b'amaanyi, muli b'amaanyi. Nation ebalema ey'abantu ekikumi. Oli w'amaanyi, amaanyi go galiwa. Osobola okuyita mu Kampala ensi n'ekankana. Nayagadde nnyo enjogera ya Suna Bay. Olowooza oli w'amaanyi. Tuyiteko mu kibuga, tulabe ani gwe bagirayo emmamba. Njagala bannayuganda mumanye omuntu gwemuwagira Kyagulanyi Ssentamu si wa bulijjo. Yensonga lwaki mu Uganda oyinza okulowooza nti essaawa zino temuli muntu mulala alwanyisa gavumenti. Okimanyi nti pulezidenti okuva ennaku z'omwezi 5 tayogerangako eri Uganda, naye ali ku mimwa gy'abantu. Omuntu bw'atyo Kyagulanyi bamwogerako okuva ku Mande paka ku Mande. Erinnya eriri mu sitokta about essaawa zino ye pulezidenti waffe. Bw'oba oyagala okumanya nti oyo omusajja yafuga buli kimu, linda tutandike kanto wayituwa ojja kakasa. Yava dda mu Parliament naye erinnya lye mu Parliament gyeriri. Yava dda mu music industry atwala ebbanga okuba ennyimba naye erinnya lye mweri. Buli muntu anaakola show, bw'oba onaakola show olina kwogera ku Bobi Wine. Bw'oba oyagala abantu bakuwa attention olina kwogera ku Bobi Wine. Bw'oba oyagala amawulire gakuwa attention olina kwogera ku Bobi Wine. Bw'oba oyagala kufuna mmotoka wa Museveni olina kwogera ku Bobi Wine. Bw'oba oyagala kuzimba nnyumba kwegamba ye cash crop. Ate nokambawo ekyokulabira ku buli amwerijjako munnange ate yagwa. Kuba waliwo neyamusuubiza nti ye tajja kubeerawo nga Kyagulanyi akulembera. Essaawa zino ali mu ttaka. Katonda n'aga nti ekituufu ndowooza Kyagulanyi w'anajjira ng'olina okuvaawo. Waliwo neyamwesomera
nabantu nsobola bamumpe kaana kambaada ennaku zino kati omusajja yali eyimba ennyimba ez'akabi kati ennaku zino bamuyiriza kukulunda byennyanja omulala yali Brian Mayiti mwe temwalaba ku ffujjo mmwe Brian Mayiti yatukolako effujjo temwalaba ku bantu gwe si papa yatukolako effujjo yajja wali mu kitebe kyaffe n'akubba amasasi ng'ayimira mu kkubo wakati n'asiba emmotoka ali luddawa n'abalyanga ssente ze bagundi bafuufiga bajuniya okyabawulirako ffe tulina history wano national unity platform bannayuganda b'omulembe guno balina history naddala abaagala enkyukakyuka teryatulumba n'awangaala ogenda bwotyo mukusooka olowooza nti okyalina support naye egenda ebula mayinja mwamulabako mayinja tuwamu n'oluyimba naga nti muzeeyi alwanye n'abalwanyi ng'oleeta abadongo essaawa zino naye alya mukka e London alina okulinda train n'agenda n'akola ennyumba yagitunda n'adduka naye nga mayinja bamuwa ssente endosebo bamuwa ssente ne bamuwa emmotoka ne bamuwa n'abakuumi essaawa zino ali London nga naye osobola omusanga ku switi n'omupa n'empi masikini naye gwe mayinja omumanyi essaawa zino bamayinja bandibadde balina nga tebakyayimba nakuyimba nga tebakyayimba kubanga bamayinja be basajja abaayimbanga ennyimba nze neewunya n'okwewuunya omuntu alina ekitone Katonda kyakuwadde ekyo n'okkiriza gavumenti ekutegeere ku kitone ekikyo kyolaba akasajja ka Diamond Platinum kakyabafuga nnyo kakyabasinga nnyo nti Diamond Platinum mu Tanzania bamanyi omuyimbi ow'amaanyi bw'ayogera ensonga naye mukyalina abayimbi emyaka gyonna gye tubalabidde bakyagenda nebeegayiya gavumenti mukyalina abayimbi mu Uganda nga kibeewanyisa z'emmotoka a car is not an asset a car is a liability emmotoka si asset mukyalina abayimbi abali ku levo z'okutimba emmotoka mukyalina abayimbi abali ku levo z'okutimba emmotoka mbunaguzeyo kapoloti abasajja ba Diamond Platinum bali mu private jet kati oyo gavumenti erina okumwegayira bwera balina kyebaagala okuyisawo balina okumuyita n'akola ne agreement mwabayimbi bamwe babayita ne bayimbira soda ne babayita ne bayimbira abasirikale ne babayita ne bayimbira emmere ne babayita ne bavuga amafuta paka eggulu Salimu Saragenda abasomesa okuyimba kati ani nawulira ono Willy Mwanja yasama bw'ayimbi mutandika okututreatinga ng'abacelebrity you are not celebrities bw'oba oli celebrity behave as a celebrity kyobona nti abantu nga Nicki Minaj baani abo badavido baani tosobola kubaleetako sikaliko because one bamanyi ekitone kyabwe kye balina they know how powerful ekitone kyabwe kye balina you cannot treat them like these idiots in Uganda these fools nobasanga nga bali ku kennyanja kamu abayimbi bataano bagenda mu bbaala tasobola yadde n'okugula yadde kuleeti ya bbiya akomberera bukomberezi mazzi nobasanga nga n'emmere balya ya bbanja naye nga balina ebitone nze natuuka nendaba abayimbi b'e Uganda n'ekisa kinkwata nalabako Dr. Jose Chameleone ng'omusajja yeyeekubira drive sikirabangako nga n'abantu bamulemye ng'akankana alowooza ekivuli Dr. Jose Chameleone ekivulu n'atuuka okubanga kati ayita bantu enjerevu omuli erikenze nga gyafulumya ennyimba n'agenda international kati naye bamukwate bamufundira bamukolera yawo akagurupu mbo ne bamuwa obwa pulezidenti ennaku zino basiba mu loogi bali mu kwepiica bali mu kunywa shisha kati babatutte bali mu kuyiga kukwata byennyanja those are your celebrities twali tukyali awo ne zireeta ono naye yava eruweeru ono simanyi yaani David Lutalo eyajja mu industry muno nga yina musiwuufu
atunula ng'omulambo guno gino egiri emu naye ng'atandika okwesiwaza nze siri monna byabufuzi gw'ova luweero mpozi nga toli waawo nga naye bakuzaala Tanzania ekirala tewajja kukaka kwogera ku byabufuzi kwasama bwasama mumwamanyire okubeerawo abantu bayimbire banywe omwenge batamiire ebyo gye mwagala naye ng'esira gibba abayimbi abatontono abakozi b'emizannyo mu nsi yonna gavumenti erina okubeeguya naye mu Uganda mulagira ddala nti muli bubi nnyo era mweguya gavumenti kyova olaba akasajja ka Bobi Wine Museveni akatya ne bwe kalangira bulangizi nti enkya ngenda Nambooli oyinza okulaba abantu basatira nze tewalabadde muneŋŋamba naye mu Bannayuganda bawagira Kyagulanyi munneewuunyisa odde otya ng'otandika okweraliikirira bw'olwasobola okuba Kyagulanyi n'amugjawo wali Uganda wano Bobi Wine Kyagulanyi omusajja gwe basomako e Bulaaya sirabaasi namba era nga ne bamusomako South Africa bamwogerako omusajja asobola okutuuka awantu nalabye bano abavubuka abali b'ebikoola nga bagamba nebadde mukamayi oba lwakuba engeri gye bagamba omanyi gavumenti yafulumyako olupapula nga baga nti bannayuganda abasinga percentage balalu kubanga aliwo ebintu byemutandika okukompeyalinga neneewuunya bw'oba oyagala okukompeyalinga omuntu bino byebintu byolina okusinziirako ekisooka influence ye mu society both in and out waliwo agaye nti avuma lutalo nze ndi w'amaanyi n'okusinga lutalo kubanga byenjogera bikulu nnyo ndi w'amaanyi nnyo kuba ye lutalo abayimbiramu erabye ebizibu nze mbajjukiza mujjukira ebizibu byammwe mumanye nti temulina kubeerawo nga mwerabira bwerabizibizibu kubanga ne bwanakuyimbira leero nyo walagi enkya walagi bwanakuggwako ebizibu bigenda kusanga actually ndi more important than any useless musician wa Uganda kubanga ate ffe bye tukola ebyaffe birimu n'okutwala obulamu ebyaffe bye tukola birimu okuzuukusa society nze seebasa society sibayimbira nti mutamiire mubeere mulaavu munywe omwenge no mbaga nti bannange wekapu waliwo ekizibu mu myaka 4 bwe tubanga Uganda yonna tulina capital city emu mu myaka 4 then waliwo ekikyamu omuntu nze njogera lutalo byatasobola kwogera kubanga nze nali mbaddeko ebuweeru ndaba obuwanga bw'abantu ndaba embeera gye tuyitamu abantu bemuyimbira bannaku baavu naye gwe nojja nobakudaalira kale jangu oyimba otambule naye ate towaanira nnyo tubakudaalira kirungi nnyo okulya naye ate kibi nnyo okulya ng'oswangula abantu bayita mu bugigi otuula mu takisi ng'omuntu ayogera yekka otuula mu takisi omukazi n'akutuka n'afa otuula mu takisi n'omusajja ng'atya mukudde ewaka opita ku muntu ng'ayogera yekka emisolo giri wano eki abantu amaka gaabwe gasasise abantu batambula bameketa amannyo bano abayimbi bamwe banyumirwa nnyo okubalaba nga mwebase munywa omwenge kyova olaba buli baleeta abayimbi ab'amaanyi tewaba ba ADF tewabeera bbomu zibaluka naye buli Kyagulanyi Ssentamu oba omulwanyizi w'eddembe yenna waalangira nti abantu beebukereya tuli mu kujja tubaleetera ensonga y'enkyukakyuka bateekayo poliisi omanyi lwaki Museveni tayagala abantu bazuukuke anyumirwa nnyo ba David Lutalo ne bajja ne bayimbira ne muddamu ebyo nabagamba laavu etaliimu ssente laavu nga ne munaakola laavu bw'onaafuna olubuto ogendagenda emulaga omusawo akukuba empi teri laavu eyo ebanfu ensi ezisinga bwe zibeera n'abavubuka nga bwe tuli e Uganda bamakinga sure abavubuka babeera mu kye tuyita productive activity njagala omuwulire mu konsati mufunayo ki ekyamaanyi ekiri awo
bakiyita kubuzaabuza mbeera kaŋŋende nzinemuuko munnange ate naakola ki kaŋŋende nsekemu naye ng'ekizibu tekivuddeewo kati ekyo kye babaagalamu Museveni ayagala kubafuga nga bw'olaba mu Butu Seseseko bwe yafuga abantu b'e Congo yabafuga n'atuuka ekiseera n'abalowoozesa nti okugenda okutema dansi okugenda okubeera mu biduula ye only solution abakongo baasibwala yabafugira emyaka 40 bagenda okudda engunga eggwanga lyalala mu Butu Seseseko alimazeyo almost kati Museveni kyengeri gyagala obafuga kyobulaba ono Museveni ali willing okusponsalinga concerts ali willing okukkiriza bagundi bamuhanji okutegeka konsati z'okuseka mu biseera bya covid nga mumuli waka nga ye muhanji ali mu kutegekako tuseke mugende museke mwerabire ennaku ali wiringi mu kugulawo ogundi eggwanga asooka agulewo ebbaala agulewo loogi agulewo ebiduula naye aleme kugulawo byansoma oyo ye Museveni ye abaagalamu ebyo mwenga muli mu byekisiru abaana baabwe basoma amafuta mwenga muli mu byekisiru abaana baabwe bali bateeka mu position eziritaminga eggwanga essaawa zino abaana baabwe bakana be bameeja be ba DPC abakulira ebitongole ba RDC muli luddawa muli mu kulya bukoola simanyi mweyita ba agundi simanyi abantu abaavu muli basiru abantu abaavu muli basiru kati nobeereko omwavu naye ng'otegeerategeera naye abantu abaavu muli bajjaga era kyobulaba Museveni yagamba lumu yagamba nti omugagga tafugika yali mutuufu kuba kojasimanyi singa abayimbi b'Uganda baali bategeera valu yaabwe Dr. Jose Chameleone n'ayimirira wali n'agamba nti gavumenti nze neeyimbira ennyimba temugenda kunsanyawo n'agamba nti nze bwe mumwagambeeko kye mbakolera neetaaga ebiliyoni 3 bandizikuwadde omanyi lwaki oli w'amaanyi oyimba oluyimba lumu ne lutuusa ensi yonna naye kasita baamanya nti temulina mmizi nti asobola okuyita nti sali musala asobola okubeera eggulu n'akubira Jose Chameleone n'alinnya emmotoka n'ava e Kampala n'agenda eggulu ne bamutuuza mu kiraasi ng'amusomesa tawandiikaagako yadde AEEO ne bamanya kati abakibakola Education Federation abayimbi bamwe bonna kati bafuuse baddiikuula ebyo osobola obisangamu Diamond Platinum ebyo osobola obisangamu Davido ebyo osobola obisangamu Wizkid ebyo byekisiru ebyo abasajja abasanyira kye bayita multi-billion contracts nti gavumenti bweyagala kumujja ku service yeyeerowooza ayinza kuba wa appointment naga nti I don't want ate ne bamwegayirira tunulira abaselebrity bamu mukyakaaya nasebo okubateeka bw'oba oyagala bakutambulize mu first class weetwale nga first class material naye bano abayimbi bamwe b'osanga ku Salama Road n'obasanga mu Kiwunya n'obasanga mu Bbaala oba Walagi n'obasanga simanyi mu Bwenzi n'obasanga mu Loogi oba Layisi who respect you omanyi lwaki gavumenti ene respectinga Bobi Wine amanyi value yo tomwerijjamu ne bwakeera Bukezi n'akola posti naga nti Busambala tusisinkane ennaku z'omwezi 5 poliisi evaayo negaka kati tumaze okuzuula nti wali abatuubi Busambala tumaze okuzuula nti bannange waliyo obulwadde babuyita bubiosis tetugenda kukkiriza abantu okujja kyobona nti bweyagamba nti ayagala Namboole batandikirawo okuleeta excuse kubanga bamanyi is more dangerous oyo mubi ayokya mama Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Musinguzi Masaba Naso ogambye pini sijiraba munaye bagikomentinge mungifune wanene. I'm not seeing the link.
ovanga ku musajja nga bayingira mu diaspora abantu bamanya nti pulezidenti waali tonnabana kukonkalinga diaspora nga naye weerijja ku Bobi Wine tonnabana kukonkalinga yadde diaspora nga naye weerijja ku Bobi Wine ng'oli muyimbi oli mulamu Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Ghetto Gladiator omwana wa Kabaka taata Suubi taata Kampala abaana balwaire ekyejo oba mulya biki oba mubikubi naye bwe Bobi Wine mumanyi oyo omusajja gwenjogerako gavumenti yamukwatako Abannayuganda abasukka mu 200 bali mu ttaka just kukwata bukwasi ku Bobi Wine Abannayuganda abasukka mu 200 bali mu ttaka era nakati gwe musango gavumenti ya Museveni yeewa Stibulanda yali ekoze kubanga biri ebisigadde tebikolanga ng'ensi teraba era mu bintu bw'oba obuuzizo wa NRM waddala there was no worst scenario eyalaga ekifaananyi ekibi nga olunaku lwe baakwata Kyagulanyi Ssentamu eruuka ne batemula abantu kubanga Kampala yakala mu ddakiika Kampala yakala ngenda ne mpulira buno ovuuka obeera ku social media mbu oyina amaanyi oyina maanyi ki oyina gwe gavumenti esobola okutya gavumenti eno gwosobola okuyita mu kibuga wano bano okola statement n'otiisa Museveni Bobi Wine ne bwakola obukolosi nti batuuza press conference ovanga ku muntu ng'awandiika buwandiisi nti nkomawo Uganda ne basengula ekisaawe ne bakyusa regimenti z'ekisaawe zonna ne batuuka n'okukola arrangements ne batuuka n'okwefuula abakola ku kisaawe naye nga balindiridde muntu bannange ebintu ebimu bwe mubanga mwogera musooke munywe ku mazzi omekire sure nti tolina kikusumbula ku mutwe then olyoka oyogere kubanga abantu abamu mujja kuswala abantu abamu mujja kuswala kitegedde Bobi Wine omumanyi olaba yava buvi mu country tour yava buvi mu country tour gavumenti nerangira nti obulamu bwe buli matika era ebyo byonna bye baayogera baagala kumulemesa kutuuka mu bantu ne mwenoza pulezidenti wamwe omwogira temutegeera butegeezi temumutegeera oyo omusajja ali comparable to nani tewali muntu ayuyiza mukulu Museveni ng'amukubisa buwungu nga musajja oyo omusajja bamusindikidde abamukuba ne bamukongokako bamusindikidde abanene ne bamukongokako bamusindikidde abayimbi ne bamukongokako bamusindikidde baserebrity ne bamukongokako ne bamusindikira ba influential people ne bamukongokako mumusaaga oyo buli amwerijjako buli amugezaako nze kyova olaba namanyi omuntu w'empagira yaani Kyagulanyi Ssentamu ate tolina wogenda mukubira buli wamu ayagalwa ekisinga okunsanyusa be bantu abagamba nti sobola omuli omuunye abantu batandise obakoowa baliwa
bali ludda wa nze nabagamba olunaku lwendira pulezidenti Kyagulanyi ng'ayise waffe Mbaale oba ayise mu kitundu kyonna ng'abantu bamutuulira butunuzi kyamuli awo nja kumanya nti omuntu gwe twagira kituufu takyalina maanyi naye nga mbeera wano ku social media n'agenda katugeze agenze Mbarara gye badde bakuba propaganda nti tetuliiyo National Unity Platform y'Abaganda nga Mbarara yonna eshatinze down ogenda kumatiza otya amazima ga Katonda olaba ne opposition political parties ziremeddwa omusajja agenda efooti nga tetulinayo bakungu nti obe bakoze mobilization wabula bwana ne tugenda mu Arua ne tugenda e Mbaale bw'olowooza omukisi naye wakusanga okumugyamu abantu abo abasajja nga beepanka abagisu wanga omugisu kasita bamala okumusala embalu alaba nti buli kimu akirina naye olaba Kyagulanyi Ssentamu omwana Omuganda ajja mu Mbaale n'eggalabu n'egenda ku holiday atatya kasajja ako njagala kubaleetera amawulire ga UB40 anti twadde tugitandiseeko yadduse emisinde okwegaana ebya UB40 yabivuddemu yagambye tebali informed about concert yonna eya UB40 egenda okubeerawo mu Uganda ndowooza omu ku bwe yabadde akoze ddiiru eyo bamuleete naye nga zo Twitter zabadde zamaze dde okuluma amawulire amalala genjagala okubaleetera Nabbanja kati abulookinga buli muntu amuweereza message amukubira essimu ku Twitter yatubulookinze enamba eya WhatsApp kati atubulookinga yaginyize busy njagala okubeebaza abakubidde amasimu guno omulembe mulalamuuko guno omulembe mulalamu Nabbanja kati atubulookinga essimu ye ndowooza agenda gikyusa olunaku olwaleero UB40 twabadde tugisimbikidde ebikompola n'edduka emisinde nga tebamanyi ku sheeru twabagamba ebyaffe si bya kuba nduulu kati nze neewuunya lwe yabadde ati yogera ku muvubuka alyamira naye akati nze levo yange nze n'amagezi ge nina nze alwanyisa World Bank nzije ku muvubuka alyamira atamanyi na kunaaba tanayiga kusenya Katonda yamuyamba buyambi accidentally n'apenetrate nga twali tumuwadde opportunity nze alwana ne World Bank alwana ne Biden alwana ne IMF nze nedda musonyiwe eyo levosi oyo omuvubuka amanyi ne bakozesa Twitter amanyi ne kyebayita okutwitinga amanyi Twitter kitegeeza ki okujjako bana bamupositingira balemu mumpe ku kitiibwa mumpe ku kitiibwa ndi musajja w'amaanyi ngo temuteeka mu levo ezo levo mutwaleewo bana abantu ndi mu liigi endala ndi mu kulwanagana na Mama Awards ndi mu kulwanagana na International Monetary Fund ndi mu kulwanagana n'abagundi bapoliisi meeka abo abavubuka tebamanyira kumanya nti Uganda erina bwekolera ndi mu kulwanagana ne kyebayita foreign policy tebamanyira kumanya balaba Museveni kubeerawo balowooza nti Museveni yafuga eggwanga kati bwe naatandika okubasomesa nti Museveni aliwo nga kibumbe bajja kuwakana bwe baga nti Museveni is a white puppet nti akolera abazungu bajja kuwakana kubanga tebategeera lwemala okulya omuddo ne bagatibwako bano bakadama baabwe abatonotono bazolo olaba batuuka okugamba ine bali Mukama Katonda wange kati nze mukiringanga okunsanga nga mwana n'omukyala awemula kaduuka levoze ezo kuwemula kulangira
n'afeera abantu bakadamba ng'agenda bakolera amaduuka agakola juisi agatunda amazzi agatunda emumbwa bukati naye yayingidde mu byattaka kayinza omusajja omuzinzi omuntu eyasoma ategeera nzira mwoyo kati muli wano mwaleese etteekebwa abaana banootu bavuma tujja bavuma ate ffe tetuvuma byamaanyi tuvumisa poliisi nevuga tulwayo tugana Museveni akoze tubuulireyo ku cooperatives zeyasanga wano yakateekawo mmeka Museveni yasanga tulina UEB Uganda Electricity Board egi ekitongole ekyo kyali kisapulayinga amasanyalaze mu Uganda yonna kimu bwe kiti nga bakiyita UEB Uganda Electricity Board kyali kimu naye nga buli katundu ka Uganda kalimu amasanyalaze bwe yajja byebino bye yakola achievement za Museveni yakwata UEB n'agitema mu poloti kati kakubuulire amasanyalaze mu Uganda gatambula gati kampani esika amasanyalaze okuva eri okugaleeta ku nnyumba yo ndala kampani ereeta waya n'egijja ku muti kampani ereeta omuti neguteeka mu kompawundi yo ndala kampani esika waya eyo n'egiteeka ku nnyumba yo ndala kampani ereeta mita ndala kampani egy'okubanja ndala kampani egy'okumonitaringa amasanyalaze go gaye gatambula ndala kati kambuuze ate abo bonna bonna benkumenyedde buli kampani esasulwa sente zo ekugambye UEB yali ekola ebintu ebyo byonna ng'eryemu Museveni bwe yajja n'akwata kampani emu ya UEB n'agitematema mu poloti kati waliwo simanyi Uganda Rural Electrification Board simanyi Uganda simanyi electricity ki simanyi waliwo eya mita waliwo eyaki all this sente zammwe gye ziraga kale wandiga nti bwebagitematemamu amasanyalaze ne gaba nga kale ganguwa okutuuka ate tegagenda naye bagitematemamu ne gafiira ddala nti essaawa zino ffe tusapulayinga Rwanda amasanyalaze ewaabwe tegagenda wegaba gagenze ekitone nnyo dakiika 5 ate gavumenti evaayo nerangira naye nga ffe tugigaba tubawa naye ekisinga okubiwunyisa mu byonna byonna nti baganda baffe bali ab'e Rwanda uniti y'amasanyalaze eri ku lusu 6 oba 8 ewaffe wano uniti y'amasanyalaze eri ku lusu 12 ffe tugakola ffe tugawo kugamba ffe tukwata ffe bananyini masanyalaze ffe tusasulira Rwanda ate emisolo in other words Rwanda amasanyalaze efuna gaffe ga bwereere nosanga evubuka nga litudde wali teririifu omwo naye bwe gyasama muzeeyifuga Museveni yasanga wano lubaasi ne baali bayita Kayuula ezakimanga abazadde baffe mu byalo ye bwe yazireeta yaleeta zeza payoniya nendoza engabala n'egaana ne bakwata baasi ezo zonna zonna ne bazisula wali eri mu Bunge n'Amboole nogamba naye gavumenti etegeera bulungi kale singa mwali temwakkiriziganya mwandikutte baasi ezo ne muzitwala ne muzisuula mu disitulikiti endala katulese okuzireka okwonoonekera awo enamboole wezitudde lwaki temwazikwata ne muziwa mu Mukono disitulikiti ne ziba nga zisaabaza abantu awo Mukono ne ziba nga kale teziyingiza kasente kangi naye akaakatono kateeka ssente mu ikonomi oba ezo baasi ne zigwa ku bavubuka abaffe bano ab'Emukono emirimu kale mwali zikutte baasi ezo ne muzitwala ne muziwa Jinja nga disitulikiti ne mumanya nti waliwo baasi ey'okuvugira kubanga Jinja erimu obufu bungingi in the long run abavubuka baba bafuna emirimu ate mubamu n'akasente akatonotono ke muba mugyamu naye entegeera yammwe mwakwata baasi ezo zonna ne muzisula wali enamboole zivunda kati kambuuze gavumenti yafunamu oba abantu bafunamu ne mukola endagaano omanyize njagala nnyo aba NRM ne bajjano ne mbabuulira kuba tebaasoma ne mukola endagaano mwakola kye bayita mwakola endagaano ne Kenya Tanzania ne Uganda nga mugamba mugenda kuzimba kye bayita standard gauge railway
bino mulibuuze ng'abawagizi b'enaaye baakola endagaano ne bagamba bagenda kuzimba standard gauge railway. Tanzania n'ezimba eyaayo, Kenya n'ezimba eyaayo, Uganda mukyerowooza ne ssente ze mwali mwafuna nazo mwazirya. Kati olwawulidde ensonyi ne mutandika okuzimbazimba oluguudo muli kulaga abantu muli kuzimba railway. Naye ekisinga okwewuunyisa nti Tanzania yamala eyaayo, Kenya yamala eyaayo. Essaawa zino Tanzania eri mu nteekateeka, erina pulojekiti gye batuumye bagenda kulonkinga, era kyemanyi nti yatandise, bagenda kuba bazimba eggaali y'omukka ekozesa amasanyalaze. Ne Kenya nayo yataddeko endagaano, mmwe temulina yadde eggaali ya mukka gye tukozesa nga tusobola okuteekamu enku, naye nga mwena mwafuna ssente mugundi mu ndagaano eya standard gauge railway. Buli ggwanga baaliwa ssente ezammwe bwe zajja wano mwandyandi babawadde wano okuhostinga African Cup of Nation, naye tunuulira Kampala bwefaanana. Ensi zonna ze bawadde omukisa okuhostinga ekyo ekikopo ziri mu kweteekateeka. Batandise dde okuba obulango, batandise dde okukyusa mu mpisa zaabwe. Mwabawumbatuutu abali wano mu ggwanga muli mu kuba bantu miggo, mukyalina drone eziwamba abantu, mukyalina political prisoners. Ogenda kuhostinga abantu abali international. Ensi zonna ze bawadde omukisa okuhostinga ekikopo ekyo, essaawa zino oyinza okulowooza nti tebalina na bikolobero, naye mmwe olw'obusiru bwammwe n'obujega bwammwe nga babawadde omukisa kuhostinga ekikopo ekyo, mulaga abantu nti ne mu Uganda waliyo abatujju, era ne mulaga n'eggwire nti waliwo abalambuzi be baakubya amasasi. Ani yabaluga? Genda otunuulire ensi zonna ze bagambye nti bagenda hostinga. Batandise dda n'okukola flyers, batandise dda okutunda ebintu byabwe, eggwanga lyabwe okulipenti. Naye mwewammwe mukyalina n'abaana makomera, mukyalangira n'okulangira nti mulina ADF, naye mulina amagezi. Gavumenti ya Museveni mulina amagezi. Oluvaawo nga mugaa nti bannayuganda they are not patriotic, mmwe abatali patriotic, kubanga mmwe ate muli bwe waba abawumbatuutu ate mukwata kisooka. Kale tudde ku kimu. Omanyi njagala nnyo achievement za Museveni. Basooka bagamba ngo baleese emirembe. Bannayuganda, emirembe tekitegeeza kunywa mwenge n'obwebiwo. Emirembe tekitegeeza kugundi kubeera na topiki zaawemu ku TV ne ku radio. Emirembe tekitegeeza nti Museveni ne pate ye be bokka abakkirizibwa okuba enkuŋŋaana okwogera eri bannayuganda. Emirembe tekitegeeza kuggweera mu konsati, kubanga konsati eyo ne bonaagireetamu at the end of the day naye katolise kiwa nti osobola okutambula n'odda ewaka ku ssaawa 9 nga tewali muntu akutteko. Then tekiba mirembe. Nti osobola okuvuga emmotoka yo osula mu nnyonyi n'oyita ku nguudo zonna nga oli sure nti security weeri, nga bw'onaatuuka ku jjampica y'ekasanga yawali eri ekabalagala ojja kusangawo abasirikale nga bakola bakuwerekere nako. Nga bw'onaasanga omusirikale togenda kweraliikya nti agenda kugamba nipe kitu kidogo, nga togenda kusanga lodi bulokozi abasirikale ku makubo. Ekyo kye bayita emirembe. Emirembe si kunowala giyeka, emirembe si kwegadanga kokka, emirembe si yegino egy'abaatikamuko okujja wano okuwemula obwemuzi. Egyo si mirembe, egyo mirembe. Emirembe, ekintu kye bayita emirembe, it's something big. Olina okubeera n'emirembe mu finance nga osobola okusuza omutwalo mu nsawo. Olina okubeera n'emirembe nga security yo nga bw'okuba essimu ng'olina obuzibu tebakubuuza nti tujja nti olina mwezi amafuta. Emirembe kitegeeza nti bw'onaazaala omwana wo
oli konkoshuwa nti bajja mutreatinga bulungi bamukuwenga bwamuzadde. Emirembe kitegeeza nti ebyensoma eby'eggwanga eryo bitebenkevu. Emirembe kitegeeza nti ebyobulambuzi bye tujjamu ssente biri bulungi era nga buli muntu akkirizibwa okukola nga tebamubuuza nti gwani yakuleeta mu kampani eno. Emirembe kitegeeza nti nsobola okufuna omulimu nga tebantuulidde nti ennyindo ye efaanana etya. Emirembe tekitegeeza kunywa mwenge n'otamirira ku nnusu bibiri. Actually singa mbadde mukungu mu gavumenti nandibadde ndeeta etteeka omwenge ogwa nusu 1,200 ne tugubaaninga, because mwe abamu temumanyi ogwo omwenge gussa abavubuka. Ogwo omwenge ogwo guliralira ogw'ennusu 1,000, nusu 2. Oŋŋamba otya nti tuli mu ggwanga ng'osobola okutamirira ku nusu 2 gwe noga nti olina emirembe? Ensi ezibeeramu abatamiivu tezikulaakulana, kubanga yes bagamba omutamiivu tabaagambwa naye obeera affected productive market oba tokyalina kyosobola kukola. Kyokka nga ffe tusinga okubeera n'abavubuka we are the second mu nsi yonna. Ffe tusinza abavubuka tukwata kyakubiri, naye tubuulira abavubuka abafa abasinga what they engage in. Babeera mu bivu, babeera mu bibozibozi bya kisiru, babeera mu bibozibozi bya kwegadanga, babeera mu Arsenal n'amaanyiyo. Omala obudde okudisikasinga Ronaldo, goza Ronaldo alina obuddewo. Mumanyi ne line-up za Arsenal, omanyi ani agenda okufuna injali mu ddakiika ey'ekinaana, omanyi ani gwegenda ogula eyo. Amaanyi ago gonna gokozesa okumanya squad ya Arsenal, otutteko ebiseera n'omanya kiki ekiri mu kitundu kyo nga Buganda, kiki ekiri mu kitundu kyo nga Busoga. Lwaki Busoga eyayitibwanga Industrial City essaawa zino evaamu baana bakuba capati? Lwaki Busoga eyayitibwanga Industrial City nga kati omulimu omukulu oguli mu kukuba capati? Lwaki Busoga abantu abakula nga balya ekyennyanja kati balya magumba? Nti lwaki Buganda gye bayitanga basiketi eyagabanga emmere, kubanga Buganda yageewa abantu emmere? Kijja kitya nti essaawa zino ati kati emmere amatooke agaali gava mu Buganda ate gava mu Western Uganda? Amatooke ettooke eddungi wali olirya mu Buganda, kati tulaba emmotoka ziva Mbarara zireeta amatooke. Zireeta amatooke nga zivaawa? Ate nga twali tumanyi bulungi nti Buganda we waavanga ettooke eryakabi, Buganda eyalimanga emwanyi, Buganda eyavangamu bino. Essaawa zino obudde bw'oyonoona ng'otudde okumanya Arsenal ne Man United nti essaawa zino Museveni akumanyiira n'akugamba nti mu bitundu byonna mu Uganda yagenda n'agulawo ekyuma ekikuba emmwanyi, n'agenda n'akigulawo entungamu. Sigaanyi ab'entungamu bayinza okubanga balima emmwanyi, but is that the priority of ntungamu? Ekyuma ky'emmwanyi kyandibadde kijja mu kitundu nga balima emmwanyi, nti essaawa zino emmwanyi erimibwawo okusinga nti Buganda mu Bagisu. Naye Museveni akulaga nti ekyuma ky'emmwanyi yakitwala ntungamu. Bayinza okubanga balima emmwanyi, but ekyuma ky'emmwanyi is not a priority entungamu. Lwaki tobateerayo kale ekyuma ekyamata? N'omanya nti abantu bagundi, abantu babeera ku nnyanja, balunnyanja. Omanya nti ekyo beetaaga waneeno, beetaaga kampani y'ebyennyanja, beetaaga amaato. Yeyo gavumenti erowooleza abantu. Naye Museveni akwata ekintu ekyandiyambye ekitundu ekimu n'akitwala abantu abalala batakyagala. Yaaliwo okudibaga budibazi.
aliwo kuwonoona bwonoonyi, aliwo kunafuya osanga erivubuka nga likunwa musome take time and study musome gwe ng'omwana ava embala teweebuuza lwaki families endala zo zirina ente nnyingi nga mwe temulina lwaki bo banywa amata nga mwe temunywa lwaki families endala zibeera n'amataka amangi nga mwe temugayina lwaki abantu abalala bo babeera bulungi nga mwe temulina yes waliwo kibayita nti temusobola kwenkanankana naye waliwo ebintu ebirina okubagatta ti fena tuva mbalala okay fena twogera olulimi lwe lumu kale Museveni agamba nti yatuwanirira era tuli mu kintu ekibuuzo ky'enjawulo okubuuza abaana b'embalala osobola okugenda mu ddwaliro lya gavumenti embalala ne bakuwa obujjanjabi ku bwereere oba ku ssente ensamusamu nkubuuza tugendeko mu Mbarara Referral Hospital ondageyo omukyalo ayogera Olunyankole gwe bawadde ekitanda ng'ali bubi olw'okuba ayogera Olunyankole era olina okubeeramu ekintu kiroobo bw'oba tokiina ogenda kusula wansi era nga Munyankole muno yagenda okugamba mbwenu wansi Museveni yabagamba nti emmeeka era yava njagala kubuuza Western mulina ambulances mmeka Mbarara Referral Hospital mulina ambulances mmeka kubanga Museveni kale abaagala nnyo nga bw'agamba mulina ambulances mmeka mu Mbarara Referral Hospital mulekerawo Museveni okubasiwaza mu lw'okuba ayogera olulimi olwafaanana ne mulowooza nti muli mu kintu temuli mu kintu bannayuganda temuli mu kintu bano abasajja bo bali okubba nsi eno okugimalawo kati baategedde nti bannayuganda mutandise okwezuula bali mu kuleeta barefugi kubanga refugi ye mulungi wakuleeta nga mu puroguraminge nga bamugamba nti wano olina okulwanira kubanga bwe bakujja wano tolina walala wogenda kugenda njagala kukyalenjinga bannayuganda abakyalinamu empeka emira concentratinga nnyo ku nsiyo ensi endala abavubuka baayo tebasangira ku nsi yaabwe era bwe balaba omukulembeze ng'okola ebyekisiru tebeetaagala muntu yenna kubakunga bagamba bugambisebo ensi yaffe yeesinga so si gwasinga gwe wenna ali wano olowooza nti okubeera wano kwogera ku nsi yo nti oyamba Bobi Wine oyamba nze oyamba Nuupu oyamba opposition njagala kutegeeza nti ebyo byonna bimenye bali bulungi n'okusingako bali bulungi Bobi Wine ne bwatakola byabufuzi emyaka 10 tasobola kera kumakya nabo ekyokulya kakebe family ne bwe tutwala emyaka 10 Kyagulanyi Ssentamu yekyazimbi abaana be bagenda kiryawo ekibuuzo kikimu how about mmwe emiliyoni 4 okakasa olina confidence nti bw'ovaawo olunaku olwaleero abantu boolese emabega basobola okufuna ekyokulya basobola okugenda ne bapulayimu omulimu ne bagufuna nga wano tulaba abasajja ba Museveni ne Museveni akaddiye naye akulaga nti yadde ŋŋenda mutabani wange muteeseteese at least yaba akwatamu ekyo wali okirowoozezaako nti Museveni ali mu budde bwe obw'oluvannyuma naye akulaga nti yadde empedde ku mpagala mutabani wange naate mwe abasinga obungi mumusinga n'okutunafuya abasinga obungi ate nga muli bubi
mwe mulinganga abagamba nti ensi temugenda givaako. Njagala kutegeeza bwe zibanga essaawa zino oba olunaku lwaleero tosobola kutwala mwana wo ku ssomero lisasula $200. Teweerimba nti mu 2026 kuba 2030 ojja kusobola okutwala omwana wo mu ssomero erisasula $300. Kubanga buli lunaku Uganda edda emabega emirundi 100. Tewali lunaku lwe tukola amagoba wano Uganda. We are operating in negatives. Business zaffe ezisinga zonna we are operating in negatives. Kubanga essaawa ya leero teri katale kapya kakuleetingirwa, teri bizinesi mpya ekuleetingirwa, wabula olunaku bakulaga bizinesi eziggalawo. Ekikuubo ekyalinga bizi kati abantu tebakyajja. Amaduuka agaali gabeeranga mu bizinesi kati gasiiba maggale. Kampanizi ezajjanga ne ziwa Abannayuganda emirimu ziggalawo zidduka. Zinakumaati zaagenda, ziwucumi ne zigenda, orange ne zigenda. Eryo eggwanga liba terigenda mu maaso, liba lidda mayiga. Essaawa zino olina paalamenti nfuki okudisikasinga ebintu ebiyamba bannansi eri mu kudisikasinga Kinyamatama nti bamuvumye nti alina omumwa omuwanvu ng'akasonso, nti alina obunnya obuli kungulu ng'emmese. Ebyo bye tudisikasinga. Ensi ezitegerekeka ziri mu kudisikasinga ensi zaabwe in 30 years to come. Ffe tuli ku Kinyamatama olw'okuba muwala wa Museveni amulinako Oluganda ne batuuka n'okuyimiriza paalamenti ennamba. Mwana wa Museveni bamugambako batya. Bannansi bwe tutaanyiigire ne tugwa eddalu ne twefuula bazoolo okulwanyisa bano abasajja. Buli muntu yeekaalire. Ebyange bwentyo bwe mbyogera. Saagadde kwogera bingi. Njagadde just mpitewo wano mbasabe. Ekisooka tusigale nga tuli ku mulamu. Let us focus. Omulamu gwe tuliko gwa kubanja baana baffe, gwa kubanja Olivia Butale n'abaana bonna abasibwa bateebwe. Omulamu gwe tuliko gwa kutambuza njiri ya nkyukakyuka mu Uganda yonna. Omulamu gwe tuliko gwa kwekunganga bannansi twekubeko ekizibu kya gavumenti eno. Tetuyinza kumanya oba kigenda kubeerawo ddi oba nkya oba leero, naye never stop okukola ekyo ky'olina okukola. Abaana ba TikTok mugende mu maaso mureducinge duweeti z'okutuula mu biyimbayimba by'abayimbi, kubanga omuyimbi talina nnyo kyamaanyi kyayagala. Yayagala mukolere afuuke famous, naye bwe mutuuka okumwetaaga tabeerawo. Yensonga lwaki mbawa example y'abaana abakola mu biyumba. Mutuula mu ziduweeti z'abayimbi, naye njagala omubuulire nti olunaku lumu walabye omuyimbi ng'akwata akatambi k'omwana abonaabona mu kiyumba n'akateeka mu mukutu gwe. Mwe kwegamba muli balungi kufumba naye muli babi mu kulya. David Lutalo ne ttiimu ye baakoze ekivu. Eruwera alinayo essomero ly'awaddeyo yadde obutebe 10. Cindy Shiba baakola bato kati bagenda bagizunza kati egenze Dubai. Basooke batubuulire mu ssente ze baasolooza ezo $2,500,000. Cindy ava awamuzaala Northern Uganda, alimu Olunorth. Yawaddeyo yadde entebe 10 oba sanitary pads 10. Naye mwe abasirusiru bamasiikiini abatalina kyemulya omusolo bakuba mu omusolo mwemugenda bivulu byabwe nemugaa tugenda kwemalako stress. Tewali buzibu ne bwonaagendayo of course stress ejja kuggwako kwezi essaawa, naye enkyalandiro byagenda kukeera mpaka lwe tunaamanya nti you are either with us or with them. Nze kyobola nasalawo omuntu atawagira nkyukakyuka sina bizinesi naawe. Ne bw'oba muyimbi sina bizinesi naawe. Bintu kati byampanguwe. Scratch my back, I scratch your back.
bwe tunaaba tetutuuse ku eyo levu bino byempulira mbu simwe temubeera bakambwe maama South Africa baali baagala okugoba kye bayita apartheid n'ab'eŋŋanda baababbanga emiggo bwe baakuzuulanga nti okolagana n'omuzungu famire yakugunjulanga mwe mukyalina ekyo ekisa ekyekisimu nti oli akoleko effujjo amalajja ayogera ebirungi ku Bobi Wine mbu yafuuse dda mukwano gwammwe mbu naye munaakyukakyuka ezo fiiringi tezitwala Museveni olina kumugwira ddalo Museveni olina okumulaga nti kati tokyayagala kumanya naye nga mukyalina ebyo bali ne babajooga n'abajooga naye najja n'atandika okweyongeza mbu yafuuse mukwano gwammwe ndowooza temumanyi musajja gumulwanyisa mukyabulamu musipago yamu temugitegeera butegeezi ye Museveni okuuma obuyinza n'okutata kubanga wetwogerera Rita Namukenya ali mu ttaka Dan Kyerina ali mu ttaka Sweet Peps ali mu ttaka Ziggy Wine ali mu ttaka Mulangira Booba ali mu ttaka Nabagese ali mu ttaka Mulongo Wasu ali mu ttaka n'abalala be tutamanyi yamanyi kye bayita okukuuma obuyinza ye atukalakatidde emyaka 4 abo bonna bonna bemmenye bali mu ttaka naye ng'akola ki akuuma buyinza Frank Sente zaali mu ttaka mwe muli wano muli mu kuweeweeta Museveni mulina n'obudde obujja wano mwewozeeko musimanyi gundi tetuvuma Museveni yatemula abantu eweeru abakuluukiriza mu kitundutundu kyakakadde wembulira omwana wa muntu walolabye nga gatta omuntu muliko ono politics w'abantu beeriiti walolabye yensi ekyuka ku lw'abeeriiti eriiti akimanyi nti mugenda kutaataaganya emirimu gye egy'okutuula mu ofiisi kasitaafu emitwalo 5 ng'asobola okwewola waliwoni n'agulayo akamotoka n'agenda naye epiica tayagala nammwe mufune services ongamba otya nti abavubuka ffe tusinga obungi naate ffe tugondera bana abatono mbuomukungu w'emmengo yatudde n'ayogera mukungu w'emmengo simanyi omukungu wa gundi simanyi emupi yayogedde simanyi kansala yayogedde bw'ayogera ewange nenfuna emmere bw'ayogera nengenda emulago ne banzijanjabya ku bwereere bw'ayogera maama wange ne bamujjanjaba mu ddwaliro bwe mutaavemu ebyo ebibozibozi bwe simanyi omusumba yagambye omusumba bubugingo yagambye pasita yagambye pasita bana abasibe wa Museveni ku ssente ze ez'omuwi w'omusolo nze kyobola ne Uganda teri muntu asobola kumumanyira ne bwaba pasita okugjako abatono simanyi omunene yagambye simanyi akulira ekika ky'egundi yagambye agamba ki yali asuze ku njala yali yagobeddwa ku ttaka abo abantu mu society babeerawo okubalaba nga mubabazza emabega mu abantu abalali ababonaabona ongamba otya nti bano abantu abali obulungi basobola okugamba se bukuuma obusungu balina obikugamba kubanga balina bizinesi zaabwe wano gwe njagala kubuuza gweobuvubuka olinaana ekizimbe mu Kampala olinawo siiti wano mu Kampala eriko erinnya lyo olinawo petrol station wano e Kampala mu kibuga kati bano aboogera ebyo baprotectinga byabwe at your expense gwobeere wano Museveni yakunyige oleme kwogera kubanga buli mutandika okwekyanga bamanya nabo tebali seefu yensonga lwaki bajja ne bagamba mukakane kubanga muli mu bizinesi zaabwe akimanyi mwe abasinga temulina kyemufiirwa kati balina okunonya engeri babakakkanya nga balimba nti balina byebakolako tebalina byebakola abaana baabwe tebamanyi nannaku bakazi baabwe shopping bagikola mwezi mulamba ashopingira omwaka mulamba n'ataddamu kulinnya mu katale tamanyi na bbeeyi y'amafuta tamanyi na bbeeyi ya sukaali naye ate mu abantu abangi mwe bafudde babbeega mumulina n'okubeegayira munanga ate omukulu yayogedde omukulu ayogera ye bamuwadde abasirikale abaana baabwe basiba London Germany UK Austria biki bali eyo bonna bonna tebafaanagana balinga ebikoko bino ebizungu naye agamba gwe omwana omukatanga nti munange toyomba ebyobufuzi biveeko ebyobufuzi biveeko kubanga yamanyi afunamu
tebaagala mutuukeko at least ku level esobola ogenda emunago ne bakola ki ne bakuwa eddagala ku bwereere oba ne bakugamba nti yeetayo akasente akatonotono ayagala akulaba nga buli kaseera olina kudduka nuga taata nyamba maama nyamba ebyagenda obwentyo bwebyogera abantu abanaku unless tunyiiga ne tubazi n'embwa bano abanyunyusi ne tuddamu ebyo musimanyi mukuuma mpisa mulina bemuti obalaba Museveni yatemula abantu essaawa zino babawa ekitiibwa nga n'abasumba bajja ne bamusabira naye nga Museveni yatta abantu Museveni yakuliramu okutta abantu ekaseese essaawa zino abapasita bavuga nti Museveni bulungi nnyo era yesimutemu nammwe ne mutwala oyo kasasiro Uganda mulina katemba mukole kyonna kyonna ekyetaagisa mu kapasite yammwe oli tasobola kukuba ate n'akubuulira n'engeri gy'olina okukaabamu tekisoboka sebo gavumenti eno yagala ekukube emale ekuwe n'engeri gy'olina okukaaba nedda basebo mukama abankuumire mukama abanjagalire tunaddamu naye mbasaba tubanje abantu baffe ku mikutu gyonna TikTok, Facebook, YouTube, Instagram mukozese buli mikutu tubanje abantu baffe ate tujjukize bannayuganda nti feezi tu ekomawo essaawa yonna mukama abankuumire mukama abanjagalire mwebale nnyo abadde ku jjuliro okutulaba n'okushiyaninga meseji yaffe tuli ku mikutu gyaffe gyonna ndowooza obubaka mubufunye bulungi atyanziza muganda waffe Masaba Faustin ensonga zoogedde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wanjawulo ekintu kyeyaleeta mu Uganda kiralamu atadde General Museveni Yoweri Kaguta kazita ak'amaanyi nga n'ebintu bingi twakitukkiriza nti bisobola okubaawo kati nga wabiri tubirabako betutalabako ku mirembe gy'abali abaali bamuvuganya luli kati weebiri yatugamba agenda kunyiga Mwami Museveni mpola mazima ddala amunyize Kyagulanyi kati yayogerwako mu Uganda mu Africa mu nsi yonna bongera ku Kyagulanyi n'ekibalwa ekifulumiziddwa olwaleero ggwanga lya Amerika kiraga ebikolobero General Kaguta Museveni byakola bulijjo tebabiraba kati okujja kwa Kyagulanyi n'alabisa kati babiraba era babyogerako era kati bateekawo embeera awo nno wetulaga wakulu kuba nti Kyagulanyi yajja ate ng'alina kyakoze ekyenjawulo okufuula Uganda buli omu gy'atunulira gy'alowoozaako twongere okunyiga ekintu awo wetuli we watuufu twongere okubanja abasibe twongere okubanja abawambibwa okutyolera eddembe ly'obuntu eky'Amerika tekyagala awo ate Museveni tayagala mwogerewo tayagala mukonewo kati bwe tuba tukoonera ddala paka ajja kukiwulira ajja kuteerako njabala tetuva ku mulamwa wano wali ensonga bwe tuba tunyweza kubanja abaana baffe kubanja basibe baffe Kibalama John Bosco tumwagala Ddamulira tumwagala n'abasibe bonna abawozesebwa wetumanyi gye bali netutamanyi gye bali abasoma amakooti g'amagye yonna tubaagala bateebwe bakomewo bakole emirimu gyabwe kuba tebalina musango baagala kintu kimu nkyukakyuka Omukama asaba bakuume tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bataayi mwera